Amawulire essimalungi omuyimbi Mesach Ssemakula alekulidde. Tukwanirizaako ku Newspark channel, likinga, commentinga, ate era osubscribinge ku YouTube channel yaffe. Mu mawulire ge tufuna ano ku Newspark channel mukwano agatali malungi ga muyimbi Mesach Ssemakula ono nno alekulidde avudde mu Golden Band. Jjukira nti omuyimbi Mesach Ssemakula y'omu ku bayimbi abatandikawo Golden Band eno oluvannyuma lw'okuba nti no baali bayawukanye ne Geoffrey Lutaya. Era ono abaddemu ne shares eziwerera ddala 19 oba 19%, wabula asazeewo okuba nti no bandi eno oba ekibiina kino kivaamu. Ensonga eziwereddwa okuba nti no ono alekulidde zeekuusa ku byabulamu okusinziira ku mawulire ge tuli mu kufuna wano, naye nga bwe kiba nga kituufu nga byabulamu twongere okubeera nga tusabira omuyimbi Mesach Ssemakula kubanga ekirwadde ekiyinza okuba nga kimuleetedde okuva mu Golden Band kyandibanga kirwadde ekyamaanyi, n'olwekyo twongere okuba nti nno tumusabira. Wabula Mesach Ssemakula mu kiwandiiko kyafulumiza agambye nti ba directors oba ba stakeholders aba Golden Production basaanidde okuba nti nno bajja ewuwe babeere nga bapiikinga musical instruments zaabwe oba ebyuma byabwe babeere nga babijja ewuwe oba babinona ewuwe. Weebityo nno webiri, naye bikyali awo katugende mu maaso n'okuba nti no tunoonyereza ku nsonga eno oba ddala byabulamu bye bimuleetedde okuba nti nno asalawo bw'ati oba nga waliwo obutakkaanya obubaddewo mu kibiina. Tujja kubeera nga tugakuwa weekumire ku Newspark channel. Eyo nga tuvuddeyo, Diana Nabatanzi agudde mu bintu oluvannyuma lw'okusayininga contract ne kampani emu mu ggwanga lyattu Uganda. Ono nno asayininze ne kampani eya Darling okubeera ambassador waayo, era nga Darling munnange ekola ku nviiri wiivu bwebityo mukwano gwange omulungi. Kakati ambassador wa Darling mu Uganda ye Diana Nabatanzi. Twagala okubeera nga tumuyozaayoza, ndooza namutebiddala kati essanyu likutta. Ye Munnakatemba Patrick Salvador alekulidde omulimu gwa radio. Amawulire ge tufuna ku Newspark channel era nga gano gakakasiddwa Patrick Salvador yennyini, bino nno nga yabitadde na ku mutimbagano oba ku Facebook page ye. Munange Salvador yavuddeyo n'ategeeza nga bw'alekulidde omulimu gwa radio. Ono nabadde akola n'Essanyu FM era nga munnange n'ekipapula yakiwandiise dda mu bakama be nga bategeeza nga bw'atagenda kuddamu kukola na radio eno. Bwe bitono mukwano gwange bwe biri. Bwetotambudde obadde mulabi mulungi, teweerabira ku likinga, commentinga, ate era okusubscribinga ku YouTube channel eno eri gwe atanaba kuba nti nno otwegattako. Tukuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Mubeere bulungi, mweraba. Kagude Charles tukutumiddeko, Nansubuga Olivia naawe tukutumiddeko.